Yes. Wali. Dukuma kapu yayo aida ndeka wewe. Obuji. Victims nga waliwo abalumiddwa nnyo kituufu tofulabadde mukwano gwaffe yafudde kituufu nolaba ng'ennyumba zonna zayiise naye waliwo nga onyolwa naye ate Ekusasira kwaffe eri abantu b'e Kalangala olw'obuzibu bwe bafunye obw'okufiirwa abantu baabwe n'ebintu ebikalu. Era nga Red Cross tumaze okukola assessment yaffe era kino kitumaze tulaga biki obwetaavu ki abantu bwe balina. Olunaku lwaleero ng'obudde tebunnaziba tutuusa relief ebintu abantu bakozesa mu bulamu obwa buliko era bye beetaaga okusobola okuyimirirawo. Abantu bafiiriddwa ennyumba, tugenda bawa amatundubaali, ebidomola, amasepiki, amasowaani, obwambe, ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo okuli obutimba bw'ensiri, sabbuuni, basically eno kiti teri mu mmere okusobola okubayambako okutandika obulamu bwabwe. Naye ate nga tukolera wamu ne ofiisi ya Ssaabaminisita, ofiisi ya Ssaabaminisita ejja kubeera etta emmere. So emmere eyo nayo Red Cross ejja kuyambako mu kugigaba okusobola okulaba nga abantu abakoseddwa be batuukibwako ddala n'obuyambi obulungi. Mani Bosco, emyaka 2 wali kuno sikyo emiti twali tugisaze bwe tuti naye tusaze emiti tugimazeewo buli mpewo ejja ekimaffe empewo ezo zaakomanga eyo mu miti eyo naye kakati essaawa eno tetukyalina wadde omuti mbakubira omulanga buli alina obusobozi simba ki omuti buli alina tosimba miti nsimbi ebikajjo ogwo muti tusimbe emiti ginnansangwa giddewo empewo zino zireme kutuyunja banaye tugenda kufa tuleme kuddamu kufuna njogeno kubanga eyo mu bizinga bibeerayo naye ate si byamaanyi nga kino ekibadde wano mbeegayiridde tusimbe emiti tukumbe obutonde bw'ensi awo nembeera eno tejja kuddamu kutusumbuwa. So far lost 4 people, other people in the hospital, and we pray that they really get better. And on behalf of government, we have provided some support in terms of relief items, food to support the community who are affected, and we are yet to mobilize and send more. And also Red Cross has provided non-food items to support this community. But one thing that stands very pertinent is that there's need to do research about why the cyclones occur, and if there are ways of mitigations and preventing it, that would be better, because if they come very often, then it will keep on destroying the property. So when we give iron sheets, the way we are planning to give some iron sheets to the affected community, and also the other support, it will not be a permanent solution. What is permanent is when you find the real cause of these cyclones and we are able to address it. Nabaddewo nga enjegene egwawo akasooloola ne kajja ne katuyingiramu ke bayita ensoke abeene abasese naye katuyisizza bubi ennyumba zaffe zonna zaweddewo n'ebintu ne byonooneka tewali yasigaza n'abantu baffe ne bafa era tunyolwa nnyo
wabula twebaza Inspector General of Police atudduukiridde n'ow'okubeera wadde sibwa nkomeredde agambye agenda tuleetera ebizimbe ebisingako. Tumwebaza ebyokukozesa emifaliso mugiraba batuwadde okujjako uniform bagambye bagenda tuleetera naye temutulaba nga oluusi tetuli mu uniform nga mubadde mutulaba mu uniform ne mugamba lwaki oyo tali mu uniform. Bannaye tuli bantu bammwe era tugenda kusigala nga tuweereza eggwanga lyaffe. Olwa Katonda n'ensi yange tweyanziza nnyo bakama baffe bwe muba muddayo mugende mirembe. Nnyo okusooka njagala kwebaza gavumenti bwe twagikubidde omulanga nga tukubye amasimu tuwandiise zi messages ku masimu. Twagala okwebaza gavumenti nti etusindikidde Minister of State for Disaster Preparedness. Okujja kwa minisita tusuubira nti tujja kuvaamu ebibala kubanga yeerabiddeko n'amaaso ge era naye yeewuunya ekyatuuse Kalangala nga tekibangawo mu nsi naye takirabangako. Tusuubira nti minisita ngazzeeyo mangu ddala tusuubizza nti kabineti egenda tuula enkya balabe engeri gye badduukirira abantu. Tugambye okutuuka wano nga waliwo tiimu zasindise okukola assessment okulaba nti abantu be abastabilizinga. Asindise tiimu za construction eziva mu logistic and engineering. Asindise Directorate Operations represented by Regional Police Commander, Faba Fire and Rescue Services, naffe tuli wano, ne Police Services. Fena tuli wano okola assessment. Kino ekyolawo wano kiri temporary. Kiri temporary naye tiimu zino azisindise okola estimate okulaba kiki ekyetaagisa okuzimba structures eziri better okulaba nti abantu bebastabilizingibwa. Okutambula neva wansi neyingira ekibuga kyonna n'ekikosa. Tulina obukosefu bungi obwatuukiddwa ku bantu baffe mu Kalangala wano district. Jjukira eno district erina abantu nga si bangi naye twesanze nga mu Kalangala Town Council wano awaagudde enjege eno abantu 992 bakoseddwa. Abantu 4 bafudde, abantu abasoba mu 6 ne bafuna ebisago mu mibiri gyabwe era ne batwalibwa ku bitanda. Abalala bakyaliyo, abalala mu kisa kya Mukama basuuseemu naye nga bakyalina obukosefu. Ogwokusatu omwaka guno gwennyini ku ssaawa ng'emu twafunye ekikangabwa wano e Kalangala. Omuyaga bwe gwazze ne gwera barakisi yaffe naye si ffeffe eka abadde affected, entire population yabadde affected. Amayumba, farm z'abantu, businesses zakubiddwa wano mu barakisi yaffe. Family 43 zakoseddwa ba individuals 7 wano naye entire population balinga 992 okusinziira ku initial reports eziva mu internal security ne Red Cross. Twafiiriddwa abantu 4 mutoto, ababiri nga bava mu police family, ababiri bava mu public. Inspector General of Police mu bwangu obw'ekitalo addukiridde abantu si ba police bokka naye n'abalala abali neighborhood wano nga abapoliisi abawadde ebintu nga ebyokulya n'ebitali byakulya. What happened? The IGP has intervened. The officer will have to get accommodation temporarily until when there is stabilization for each one to get permanent structures or buildings. So for now, temporarily, you will take up this mattress to help you with your family, and then until such a time when, in a few weeks, when we will be able to construct structures to take. Nga misomo wasoma nnyo naga n'okulinnya ku bantu kubanga wasoma nnyo oyinza
tugambye okutuuka wano nga waliwo tiimu zasindise okukola assessment okulaba nti abantu be abastabilizinga. Asindise tiimu za construction eziva mu logistic and engineering, asindise directorate operations represented by regional police commander, for fire and rescue services naffe tuli wano, ne police health services fena tuli wano okola assessment. Kino ekyolaba wano kiri temporary naye tiimu zino azisindise okola estimate okulaba kiki ekyetaagisa okuzimba structures eziri better okulaba nti abantu bastabilizingibwa.